أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بك منا زمك ميديا مدام سنة كلام سيسنغ كبيرة كونيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tutendeleza kuwachitiwa Allah tabaraka wa taala. Ndusaira kumwachitiwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twagenda kubanga twejjukiza ndugafo gwagwa twalaba ku shaitani n'ebigendererwa byayo. Mulundi gwaffe olwaleero njagala tulabe omuntu yaani, obutuufu bw'omuntu yaani, yajja atya, abeera watya, byonna inshallah tabaraka wa taala ketuli kulabaika tugenda kubanga tubiraba mpola mpola biidhinihi subhanahu wa taala. Okusookera ddala ensi eno nga bwe tugiraba yabeerawo ebbanga n'ebbanga, ebyasa n'ebyasa, nga nze naawe tetuliimu, obanga temulimu muntu yenna, hatta n'omuntu ayasookera ddala okuba mu nsi, ensi yaliwoko nga taliimu. Allahu tabaraka wa taala nga bwe yatutegeeza mu surati al-insani mwennyini nga tuwulira ku sura eyogera ku muntu natugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله تبارك وتعالى ndo wange gwo muntu wenna ali eyo, omulabi wa labbayika ali eyo, wenna woli oba munno gw'oba olabyeko, mubuuze ekibuuzo kino. Allahu tabaraka wa taala kye yabuuza naga nti abaffe muntu ono akimanyi nti hinu minaddahal, mu byasa n'ebyasa, lam yakun shay'an madhkura, teyali kintu kyogerwako mu nsi. Kitegeeza ebimu ku bitonde ebyasembayo okuba nti bibeera mu nsi ye muntu. Allahu tabaraka wa taala yatonda ensi ye n'agitonderamu ebigirimu, omuntu yakuteeka mu luvannyuma. Naye lwaki bidhaati omuntu ye yasembayo? Allahu tabaraka wa taala yakuteekerateekera wogenda okujja, obenga osangawo byosangawo, obenga owangaala n'ebintu ebyo. Ate mu kubikuteekerateekera n'akufuula khalifa, noba nga gwogenda okubeera nga ofuga ebintu ebyo. Allahu tabaraka wa taala bwe yali atonda omuntu yatutonda mu mbeera za mirundi esatu. Kyenjagala wenna omulabi waffe ali eyo olwaleero okitegeere, serimutera okuba n'ebintu ebimu ne bitulumya emitwe, ne bitubeerawo ne twebuuza ng'abantu batera okubuuza ti enkoko n'eggi ki ekyasookawo. Kyamazima oli n'agamba nti nkoko, n'agamba nti ate enkoko yava mu ggi, oli n'agamba nti ggi, ti ate enkoko yeyabiika ki? Yeyabiika eggi. So ate ye ku muntu munnange awo titulinaawo kukaayana okwo kwonna. Allahu tabaraka wa taala yatonda omuntu. Omuntu eyasooka okutondebwa yali musajja. Allahu tabaraka wa taala nga bw'ategeeza mu Qur'an ekitiibwa mu ayati nnyingi za njawulo. Ddala tusooke tulabe ne surati Bakara etuli okumpi ffenna gye tusinga okumanya. Allahu tabaraka wa taala mu kiseera yagambira bamalayika nti inni jaa'ilun fil ardi khalifa. Allahu tabaraka wa taala ayita bamalayika abategeeza nti ate yagenda kuteeka mu nsi omuntu. Era bamalayika baawa endowooza zaabwe, baawa endaba zaabwe, kubanga ensi yaliwo ko ng'omuntu taliimu.
ono Allahu tabaraka wa taala abategeeza nga bwagenda okuteekamu omuntu. Yamugamba atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ddima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nukaddisu lak qala inni a'lam ma la ta'lamun. Bawe ensonga zaabwe, ekyamazima nga ensonga ezo bw'ozitunuulira era bye bino bye tulaba mu nsi. Bagamba nti ogenda kuteeka mu nsi omuntu man yufsidu fiha, agenda okwonoona mu yo, ayiwa omusaayi gw'abantu. Emmundu bazikola nga zakuba abantu, bomu ne bazikola nga zakuba abantu, masasi ne bagakola nga gakuba abantu, mulimu n'abakola ebiso nga byakulwanyisa era nga byakuba abantu, nga byakuyiwa omusaayi gw'abantu. Era bwe batunabanga wanahnu nusabbihu bihamdika, teeka muffe kuba ffe tukutendereza, tukutegeera, tukumanyi. Kala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yabategeeza n'abagamba nti nze mmanyi bye mutamanyi. Bw'atyo nga muntu ki gwe bagenda okuteeka mu nsi? Omuntu yali agenda okuteekebwa mu nsi yali jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalam. Bw'atyo Allahu tabaraka wa taala ng'atonze jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalam amutonda mu ki? Amutonda mu ttaka. Era mu kumutonda mu ttaka n'abeerawo Allahu tabaraka wa taala bwe yamala okumutonda n'amubumba bulungi nnyo, bw'ati Allahu tabaraka wa taala n'amuteekamu ki? N'amufuwamu omwoyo. Bw'ati n'aba nti omuntu yakolebwa min maddatayn mukawwin min madha? Min maddatayn. Ti omuntu munnanga yakolebwa mu bintu bibiri, ayina kye tuyita omubiri, ayina ne kye tuyita omwoyo. Ebintu ebyo bibiri bibeera wamu. Era omuntu otugamba nti agundi afudde naaba nga takyali muntu, n'afuuka omugenzi, ng'omwoyo guno Allahu tabaraka wa taala akoze ki? Agugjeemu. Bw'agujja mu kitegeezo omubiri guba tegukyayina ki? Makulu. So mu mbeera bw'etyo neba nti eyo entonda Allahu tabaraka wa taala gye yatutonda eyasooka, naba nti yatonda jjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalam ng'amujja mu ttaka. Era bw'atyo wabanga Adamu alayhi salatu wassalam yatondebwa mu ttaka, eyo nno ye asulu y'omuntu. Nga Allahu tabaraka wa taala yatutegeeza n'atugamba nti ba'udhu billahi minash shaitani rrajim minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nga bannaffe batera okugamba nti ttaka mu ttaka, vu mu vu. Allahu tabaraka wa taala tugamba nti minha khalaqnakum, mu ttaka muno mwenna batonda, mwenna bajja. Wa fiha nu'idukum, era mu ttaka muno mwe mujja okuziikibwa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, era mwe mujja okuva muzuukire okgenda yawma alqiyama okuba nga mubalibwa. Ojjajjaffe Adamu alayhi salatu wassalamu ffenna mwe tuva tukakasa nti yatondebwa mu ttaka, era raw material ez'omuntu zaava mu ttaka. So kakati bw'atyo Allahu tabaraka wa taala bwe yasiima, bw'atyo bwebanga eyo asulu yaffe. Allahu tabaraka wa taala naddira najjamu ate mu Adamu alayhi salatu wassalam najjamu maama waffe Hawa, omukyalo ono Allahu tabaraka wa taala n'amujja mu lubiriizi lw'omusajja. Kitegeeza nti nabbi Adamu alayhi salatu wassalam hakikatul insani, obutuufu bw'omuntu oba asulul insani oba masdarul insani, ensibuko y'omuntu yava mu ttaka. Bw'atyo bw'amala okuva mu ttaka n'agenda nga Allahu tabaraka wa taala ate
bwatyo mu musajja Allahu tabaraka wa taala najjamu ekitonde ekikyala, era bwatyo wajjibwamu ekitonde ekikyala Adamu alayhi salatu wassalam, najjibwamu mama waffe Hawa. Bwamala okumugjamu kitegeeza tulabye nti ono Adamu alayhi salatu wassalam akoleddwa mu ttaka, ono mulala Hawa amuddiridde, ye ate n'atondebwa nga ajjibwa mu musajja, nga tajjibwa ate muki, nga ate ye tebazzeemu kubeera nga Allahu tabaraka wa taala atamubumba mu ttaka. Eddala yali asobola kugamba nti kati mpumbye Adamu alayhi salatu wassalam nga musajja nemubumba wali mu ttaka, ne Hawa naye kamukole ki, naye kamubumbe mu ttaka. Allahu tabaraka wa taala ayagala okutulaga obuyinza bwe, atulaga omuntu butya bwakola ki, steps zajja ayitamu nze naawe okuba nga kubona obudde tulaba, twogera, tutambula, tuli bantu, twawukana ate ku bitonde ebirala byonna. Kubajja kulaba nti omuntu gwokera ku makya n'opakasa n'okolerera ebitonde ebyo, bw'oba olina mbuzi n'ozirabirira bulungi nnyo zinyirire, wakati mu kunyira ate ng'ogenda zitunda, ate bazisale ate ozirye, oba sinagino ogirunda enyirire ate ogisale ogirye. So nga ate omuntu we bakuzaala babeerawo obeerawo paka Allah lwakugerera n'ofa. Era omuntu oyo bwafa tunakuwala nnyo, so nti omuntu ono wabbeeyi. Mu kuba ow'ebbeeyi tulabye nti Allahu tabaraka wa taala yamutonda mu ntonda za njawulo. Ajjajja Adamu yamujja mu ttaka, ate Hawa mukyala we n'amujja mu luki, mu lubiriizi lwa Adamu alayhi salam. Bwatyo netulaba nti Hawa tugambe nti yanyina kitaawe nga tayina maama we. Bwatyo Allahu tabaraka wa taala n'atonda nabbi Isa alayhi salatu wassalam ekyamazima nga ate ye talina taata wabula ng'ayina maama yekka, kubanga tulaba Allahu tabaraka wa taala yatutegeeza nti yatuma malayika Jibril fatamathala laha basharan sawiya, yajja mu kifaananyi kyaki ky'omuntu. Era Mariyamu yagamba mu kiseera ekyo n'agamba nti inni a'udhu birrahmani minka in kunta takiya. Era malayika ono yaddamu ebigambo n'amugamba nti inni rasulu rabbik li ahbalaki gulaman zakiya, munnange nze ndi mubaka kuva eri ewa Allah, nzize embeere nga kusanyusa n'amawulire ag'omwana omulenzi, ogenda kubeera n'olubuto olw'omwana omulenzi. Era bw'atyo Maryamu yeewuunya n'agamba kigenda kubeera kitya, walam yamsasini basharan, nze atalina musajja, ngenda kubeera nti olubuto. Bw'atyo malayika ddamu n'amugamba nti munnange nno bw'atyo mukamawo omulezi waffe bw'asazeewo, nga mutera okugamba nti omutonzi waffe yasalawo, omutonzi waffe kwolwo yasalawo. Mariya ono abeera olubuto olwa Isa alayhi salatu wassalam nga tamaze kuba nti alina omusajja. Ate mu kwewuunya era ne be yabigamba nabo bakola ki, beewuunya. Naye Allahu tabaraka wa taala yatwanguyiza n'atugamba nti naye mbabuulira ki, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, inna mathala Isa inda Allahi kamathala Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Naye Allah n'atwanguyiza n'atugamba nti temwebonyabonya. Naye mwagala okutegeera nabbi Isa oyo, mwagala okutegeera Yesu oyo, mumutegeerera ku kinti mazima ye alinga bwe tulaba nabbi Adamu alayhi salatu wassalam. Bwe twasookeddeko Allah bwe yabumba mu ttaka n'amugamba abeere omuntu n'akola ki, n'abeera. Bw'atyo ne Isa alayhi salatu wassalam Allah yalagira bulagizi, Mariya n'abeera olubuto, era n'abeera olubuto n'aluzaala, ne bamuzaala nga tayina taata we. Kakati tutuuka ku nze naawe
omulabi atulaba ate ffe Allah tabaraka wa taala n'atutonda nga tulina maama ne taata nga Allah tabaraka wa taala bwatutegeeza mu surati Tariq n'atugamba atya ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim falyanzuru al-insanu mimma khulqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni surubi wat-tara'ibi. Omuntu wenna ali eyo Allah tabaraka wa taala agambye kuba akafaananyi otunule mu kimu wakolebwa biri byonna biwedde zizonna process tuzivuddeko kakati tuzze ku nze naawe omulabi wa Labbaika Islamic Media tugamba nti tunula butya bwe wazaalibwa maama wo ne taata wo. Ana Allah nagambye khulqa min ma'in dafiq. Allah tabaraka wa taala ayina amazzi ge yakugjamu ge watondebwamu ago nze naawe Allah tabaraka wa taala mwe yatujja era Allah tabaraka wa taala yagateeka ku mugongo gw'omusajja naye teri musajja asobola kutambula n'agamba nti mpulira kati mangi gajjudde abadan gabeerawo era teri musajja agayina nga agamba nti gennina tikati gayika gennina gali mu baana balenzi oba gali mu baana bawala abadan. Bwatyo Allah tabaraka wa taala ne mukyala n'amuteekamu amagi ng'amagi ago gayina kubeera fertilized ne gana amazzi Allah tabaraka wa taala gagambye ge yatondamu omuntu. So kakati nze naye ffenna twaveeyo. Allah tabaraka wa taala okutegeeza mu surati Tariq wano kiki yali agezaako okutulaga? Yali atugamba falyanzuru al-insanu mimma khulqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni surubi wat-tara'ibi. N'atulaga nawa we gayita okuba nti gafominga gwe nange. Naye Allah tabaraka wa taala yali ayogera ku bantu abamujemera baddiba kuba akafaananyi waje baava. Tuliwokuba akafaananyi waje wava Allah tabaraka nagamba nti innahu ala rajihi laqadirun. Allah tabaraka wa taala okuzaawo obuzza abantu abawakanya yaumul qiyama bawakanya olunaku lw'enkomerero Allah tabaraka wa taala nga bagamba nti okubazzaawo obuzza kyangu nnyo. Kabwa abanga yasobola okubanga yakugjamu aga amazzi n'ofuuka omuntu kubuna obuddayo era abantu oli wa kitalo kitegeeza okuzzaawo kyangu nnyo okusinga okutonda abanga yakugjamu ago nakufuula omuntu. So kakati hakikatul insan yoyo tufu bw'omuntu yoyo Allah tabaraka wa taala bw'ato yatutonda mu mbeera za mirundi ena. Tugambye yatonda nabbi Adamu alayhi salatu wassalam nga tayina maama tayina taata atondeddwa mu ttaka. Bw'atyo byamala mu Adamu alayhi salatu wassalam najjamu mukyala we Hawa nga mujja mu mubiri gwa Adamu alayhi salatu wassalam. Era bw'atyo byamala Allah tabaraka wa taala n'atonda nabbi Isa alayhi salatu wassalam nga ayina maama tayina taata. Bw'atyo Allah tabaraka wa taala n'atonda nze naawe okubeera nga tulina bamaama baffe ne bataata baffe. So ensi bwetyo nebanga etambula bwetyo era bwaba nti bwetyo bwetambula era kiyamu saa paka Allah lwalizingako ensi eno nga bwetyo bwetubeera. Naye njagala tujjukire ekigambo ky'abamalayika wali Allahu tabaraka wa taala ng'amaze obbagamba nti agenda kuteeka mu nsi omusigire. Kyamazima bamalayika bamugamba nti ate wandibadde oteekamu ffe kuba nfe tukutenda tukumanyi tetukujemera. Naye mu mbeera eyo Allahu tabaraka wa taala amala n'abategeeza nti yamanyi bye batamanyi. Bw'atyo Allahu tabaraka wa taala n'asomesa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam mannya g'ebintu byonna ebiri ku nsi. Naye nga mukyo ki kyatwagalamu okuba nti yatuteeka mu nsi?
muntu omutuufu yoyo. Naye lwaki Allahu tabaraka wa taala gwe yateeka mu nsi n'atateekamu bamalayika baali baagala okuba nti babeera mu nsi eno? Allahu tabaraka wa taala okuteeka mu nsi yakuyita khalifa. Khalifa ye musigire, yakuyita omusigire. Bwaba yakuyita musigire kitegeeza ki? Nti gwe ogenda okuba ng'ofuga ensi eno. Mukuba nti gwe ogenda okuba ng'ofuga ensi eno, kiki weetaaga? Oba nti gwe ogenda okufuga ensi eno, ebintu n'abikuteeramu by'ogenda okuba ng'ofuga ensi eno. Naye togenda bifuga bufuzi omale otambule ogende. Ola yatutegeeza n'atugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saatonda majini n'abantu okuggyako nabitonda lwakuba nti binneesinza. So hakikatul insani, obutuufu bw'omuntu, Allah yakutonda n'akuteeka ku nsi n'akuteerako bye yakuteerako obeere ng'omusinza. Kyonna kyolaba, kyonna kyolina okubeera nakyo mu nsi kirina kubeera nga kikwanguyiriza kubeera ng'osinza Allahu tabaraka wa taala. Gwe buli kyonna kyolaba, kyonna kyolaba kyolina kirina kuba nga kikwanguyiriza kubeera nga osinza Allahu tabaraka wa taala. Hadha huwa hakikatul insani. Obwo nno bwe butuufu bw'omuntu. Ekyamazima omuntu atamanyi wajalaga ayinza obutamanya, omuntu atamanyi wajava ayinza obutamanya wajalaga. Omuntu atamanyi wajalaga ayinza okumala gatambula fa nejabadde ava ayinza obutaddayo. Ate omuntu ali awantu nga tamanyi lwaki waali, omuntu oyo akaluubirizibwa. Kakati nabwe kityo hakikatul insani, obutuufu bw'omuntu bwebu bwe tulabye Allah bwe yatugamba nti yatutonda okujjaku nga tutonda okubeera nga tumusinza. Era ne bino ebintu byonna n'abituteeramu ku nsi bibeere nga bitwanguyirizaako okubeera nga tumusinza. Kitegeeza mathalan tufune akafaananyi ak'omuntu eyasiibula mu Uganda wano n'agamba nti munnange ngenze Dubai ku kyeyo, ngenze mu America ku kyeyo, ngenze Bungereza ku kyeyo. N'ava waka ng'agambye agenze kukola hatta mathalan oba kususatan ennaku zino abakyala bettanidde nnyo okgenda ku byeyo. Ng'era ensonga gye bawanga bagamba nti abasajja bano tebakyabalabirira bulungi. Mu butabalabirira bulungi bagenda bakole akasente basobole okugattagatta babeere mu bulamu obulungi. N'abavubuka nabo bagenze ku byeyo bagende bakole obulamu obulungi. Naye nti omuntu bw'agenda ku kyeyo ekyo ne yeerabira nsonga kyenkulu eyamutwala ku kyeyo. Era batera okugamba abantu nti munnange gundi manye ennaku yo eyakola ki, eyakuleeta ku kyeyo. Nti buli bwakola obukozi bwatu sente tasevinga zoono naakola atya, era mugamba gundi gwewerabidde ekyakuleeta wano. Kitegeeza nti mu kumujjukiza ekintu bamugamba agudde bonna wano si wammwe, ojja kudda ewammwe naye ogenda kuddayo nakaki. Kitegeeza nti byonna byasanga eri babimuyambako okuŋŋaanya sente ze adde ewaabwe oba asobole okuba nga abeera mu bulamu obuki obulungi. Kakati bw'atyo n'omuntu bw'atyo bw'ali. Abaava mu byalo ne bagenda e Kampala, abaasoma ne bamaliriza okusoma nga balina kye basomeredde, n'atandika okukikola, alina obulamu bw'ayagala. Era n'omuntu tugamba ali wano omukozi wa wano akola emirimu gino naye ng'ayagala mu future, ayagala mu bulamu obulungi, obulamu obwakaweweevu, kye kiba kimukozesa. So kakati tudde tutegere hakikatul insani, omuntu omutuufu yaani, obutuufu bw'omuntu yaani. Obutuufu bw'omuntu bwebwo bw'ati Allahu tabaraka wa taala yakutonda byonna n'akuteerawo byonna nga kyayagala kiki kumutegeera kumusinza. Era bw'omutegeera
n'omusinza n'okola byonna byokola ng'obikola lillahi tabaraka wa taala, gwenno ojja kuba omaze okutegeera nsonga ki eyakutonza ku nsi kuno, era nsonga ki eyakuteesa ku nsi. Ensonga eyakuteesa ku nsi ey'okuba nti osinza Allahu tabaraka wa taala. Mu mbeera bwetyo nga bwe tulabye omuntu oyo tumanya n'ensonga ezamuleesa ku nsi, kubanga asinza Allahu tabaraka wa taala. Oyinza okuvaamu omuntu n'agamba nti naye seeka akati okusinza tunasinza tutya titubeeko naffe tetweyagalekokko ku nsi? Ani yagambye nti mu kusinza temulimu kweyagala ku nsi? Allahu tabaraka wa taala kyekibuuzo yakiddamu ddamu nga bwe yali ategeeza Karuuna. Karuuna omusajja ono yali omugagga ennyo, naye Allahu tabaraka wa taala bwe yamugamba kusaddaaka yagamba nedda. N'amutunira ne Nabbi Musa n'amugamba waaye kwata ku maali yo saddaaka. Yamugamba emaali eno utiitin ala ilimi, waaye ffe bino twakolanga mulaba ludda wa, nagifuna ku lwange, nagifuna ku magezi gange. Naye Allahu tabaraka wa taala n'amugamba nti wabtagu fima ataaka daru l-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Namugamba nti munnange gwe wenna atuwuliriza, omuganda bwagamba tebababuulira owaabwe omunaku okutunga okunkumula. Yamugamba nti wabtagu fima ataaka Allahu ddara al-akhira, munnange byonna byolina sooka obinoonyeemu akhira, sooka obinoonyeemu akhira. Omanye nti obusuubuzi bwokola ibaada, okulya kwolya ibaada, okunywa kwonywa ibaada, okutambula kwotambula ibaada, byonna byotunda ibaada, gwonna omulimu gwokola ibaada. Era ng'ogukola okusinziira ku njigiriza y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Bw'ona okukola bw'otyo gonna amakasibu g'ofunamu nga tebikujja kubanga osinza Allahu tabaraka wa taala. Kubanga bwe obusiraamu bwakola pakiza obusiraamu zonna ziyimiriddewo okukola, zonna ziyimiriddewo kuba nti omuntu obeera bulungi. Naye Allah n'amugamba atya ti wala tansa nasibaka min ad-dunya, ate munange teweerabira empeera yo kuki ku nsi. Lwaki? Nti bw'oba okola byonna byokola, ate tebagambye nti olw'okuba nti buli kyokola ibaada nti ate weerumye. Ibaada tekitegeeza kwerumya. Era gwe ne bw'okwata ne weeteekamu akasente, bw'obanga olina bugagga buvuga Range Rover, vuga Range Rover. Oba olina vuga Vitizi, vuga ki? Vuga Vitizi. Bw'oba olina vuga piki, vuga piki. Oba olina vuga akagaali, vuga akagaali. Bw'oba olina busobozi bulinnya boda boda girinnya, oba olina busobozi obulinnya emmotoka girinnya, oba olina busobozi kigamba leka kubeera ogaa nti kati ffe tuli bazaidi nange dunia twagibaka tutambuza na bigero, ojja kulwala. Wabula kola ebintu byo byonna ng'obikola bima yarudillah. So ojja kubeera omuntu owaddala, era obeere mu nsi ng'omanyi kiki kyewanonamu, era ojja kutuuka ne ku akhira ng'empeerayo gyeri nga wategeera mukamaawo Allahu tabaraka wa taala lwaki yakuteeka mu nsi, lwaki yakutonda, lwaki yatonda gwe omuntu, kiki yali akwetaagamu. Nga bwe mugondera bakama bammwe ku mirimu, nomanya nti mukama wange yandeeta ku mulimu guno kola ABCD byenkola, era mu kubikola byonna mbikola kusiimisa mukama wange, saate ku Allahu tabaraka wa taala kibeera kirala. Tulina okukola bye tukola byonna nga tubikola lillahi tabaraka wa taala. Saba Allahu tabaraka wa taala atuwe, atwongere okumanya n'okutegeera. Saba Allahu tabaraka wa taala atuwe okumanya kiki
ekyatuleesa ku nsi kuno. Sa Allahu tabaraka wa taala atumanyisa obutuufu bw'omuntu yani. Rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim wa atuba alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. نسيغادينزي شيخ سنكونغو عبد الوهاب تيفون بسونكو ومناكو يغوليرا يالي أكاويرا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة وزادكم الله صحة والسلامة والعافية.